ekizibu oyo gw'otudde naye gamba nti new day, new way. Abakamera bano babasomeseza wate otunuulira nze wamma gwe ddamuga nti new day, new way, new day, new way. Sebo ow'ekitiibwa Honorable Masasi Mpuuga Nsamba, omukenkufu omutendeke, twagala okwaniriza ku lukungaana luno olwaleero. Ngenda kwogera budakiika butono kubanga omugenyi omulala naye anaatera okuyingira. Yagambye tasobola kubeera sayidi eri nga waliwo ekyanjulwa wano. Naye ekibuuzo ekyatubuuziddwa kye njagala okuddamu mu bigambo bitono. Njagala basomesa Bayibuli kubanga nze gye nsinga okumanya. Bayibuli esomesa nti abasajja b'e Yeriko abakulembeze baagenda eri nabbi bamuyita Erisa ne bamutegeeza nti ekibuga kyaffe kirungi nnyo naye ensi yaffe tebala. Nabbi ono bwe baamugamba n'abaga nti muleete amazzi nga gali mu mpe n'ekibya, muleete omunnyu, muleete ekibya kipya, n'akiteekamu omunnyu n'aguyiwa amazzi we gatandikira. Abasajja bano baali bamanyi ekizibu ky'ensi eyo nti mazzi. Bassebo ne bannyabo, ekizibu kya Uganda kiri kimu, bakulembeze. Uganda talina kizibu kyalina ekizibu kimu. Buli mukulembeze gwe tufuna ayagala kutufuula bizinensi ye, ayagala ffe tukole, ayagala tubeere baddu nga ye bw'abeera mu bibyo. Ekyo kye kizibu kya Uganda. Bayibuli era esomesa ega nti emiti gyatuula okunoonya ani anaagikulembera. Bayibuli ega nti emiti emizeituni, emizabbibu ne gigaana obukulembeze paka bwe baalonda omweramannyo. Nkaddemu okawulire emiti emituufu, emiti egyali kulembedde ne gigaana obukulembeze ne gironda omweramannyo. Ewaffe eri ebuddu gye nva bannabuddu bangi wano, omweramannyo gukunkumuka amaggwa. Bw'olonda omweramannyo okukulembera bulumi mw'ogenda okubeeramu essaawa zonna. Twazze bagamba tusazeewo okuva wansi w'omweramannyo mu sizoni eno twagala muti okusobola okutukulembera otuwa obukulembeze nga butegeerekeka. Tetugenda kubeera wansi wa myeramannyo, ekyo tetugenda kikkiriza. Njagala kwogera ensonga 3 nze nga Abedi Bwanika. Nze mubati okwogera byentegeera siriimu. Meeting eyatwala Robert Kyagulanyi Ssentamu Arua nze nagikyeyalinga. Oyo mukaaga abadde akudda ono Maliko ne Luwawa be baali bammemba be twalina mu meeting eyo. Wali ku Sentina Lepa Kyagulanyi gaaganya ogenda Arua okuwagira Kabaka ffe twamutwala Arua kifuba. Bwe bawuliranga nga mwogera Bwanika bamuwa kaadi, bampa kaadi Bwanika kumpa buwi nze nga nze ompa buwi kaadi nze ng'ompa buwi kaadi nze bansanga ku kkubo mbu ne bampa kaadi. Bassebo ne banya muva mu politics oyo wakikweta osanga ng'omusanga ku kkubo n'ompa kaadi. Nze nakyalinga meeting eyatwala Kyagulanyi mu Arua. Wekyeyalingira meeting namuwa wabweru. Bino kaakano bye bintawaana ne mukulu Kyagulanyi nabyo kambiwa
bitundi biri bisatu. Ekisooka nze sirya bisiyaga, siri biwagira, ate mbigaanira ddala. Sigenda kuwagira muntu yenna mu bukulembeze ng'oli muwagizi wa bisiyaga. Sigenda kukikola. Oba mumpa akalulu, oba temukampa, oba munziza mu paalamenti, oba nedda, sigenda kulya bisiyaga. Sirirya bisiyaga, siriwagira muntu yenna alina bisiyaga. Bano be bakwano ba Kyagulanyi. Omusajja omu mukwano we asinga mu America, minisita wa transport mu gavumenti ya Biden. Bwe baali bamulayisa yagamba bw'ati, naga ndi musanyufu nnyo okulayira olwaleero nga ne Baawa ng'ali wano naye kaasituke. Agamba nti Baawa ali wa ate naye musajja. Abantu ne baga nti omusajja oyo bamuyita Peetero, erinnya lye erimu ly'Ekijamani ye Peti, n'eryo erinnya lye oyo yatambuza abannuupu mu Amerika yonna. Sigenda kulya bisiyaga, sigenda kuwagira bisiyaga, ebisiyaga mbyegaana. Ekyo sigenda kikkiriza. Ensonga endala enjawukanya n'ettiimu ya mukulu Kyagulanyi nayo kangibabuulire. Emyaka 30 egiyise nafuna akawala ewaka ewange bakayita Rachel, kajja tukolera nga kawusigbogaalo. Nenkabuuza nga kamaze otukolera emyaka 3. Rachel, tolinayo kintu kirala ky'osobola kukola? Nenkabuuza tosobola kusoma? Nekasiriikirira nekanga nti nsobola okuddayo mu ssomero. Rachel neŋŋamba mukyala wange n'amutwala ku ssomero, ne bamuwa mu P7, yali yakoma mu P5, n'asoma senior 1, 2, 3, 4, n'agenda mu senior 5, n'agenda mu senior 6. Rachel n'agenda n'asoma diploma. Rachel bw'amala okusoma diploma n'afumbira omusajja. Omusajja oyo akulira ekitongole ekinene mu nsi 20 ku lukalu lwa Afrika. Emyaka gino gyonna 10 babadde babeera mu Lavington mu Nairobi, kati babajjuludde bali Pretoria, South Africa. Nategeera luvannyuma nga maze okuweerera Rachel nti bamuzaala mu Misaali mu constituency ya Honorable Mpuuga. Gye bamuzaala. Njagala okubabuuzaayo ekibuuzo mu abampuliriza. Rachel osobola okutuula naye n'okola olukwa lwonna olukuba Dr. Abedi bwanika wansi? Basema ne banyabo abali mu gavumenti eno be basomesa Lubongoya, be basomesa Katana, kaakano Katana nti alwanyisa Museveni. Muli baloge mu abampuliriza. Mumbuulireyo ekintu kimu. Museveni, President Museveni yakola ki Katana, yakola ki Lubongoya? Kyemuba mumbuulira nti baakontana ku kino, kaakali Lubongoya kyava mulwanyisa. Lubongoya abo bali ku bintu bya Gorbachev, bwe muba mwagala byankyukakyuka. Lubongoya Lewis Davis tasobola kuleeta wano nkyukakyuka, tasobola kuleeta kye bayita nkyukakyuka. Muleme okuddayo ne mwerimba muwali enkyukakyuka egenda okuva eyo nga mulimu David Lewis Lubongoya, nga mulimu Bakatana. Ekyokusatu ekinkontanya ekinnemesa okukola n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze, obukulembeze obw'ennono, obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka, n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna. Mbuuza ekibuuzo, Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda? Oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda? Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala. Twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga. Baseba ne banyabo, ensonga nina 10 olwaleero nsazeewo babuulirako 3. Bwe mundaba nga nze sitambula nabo, ebyo bye biŋŋaanya okutambula nabo. Ekyokusatu nze sibe bandeeta mu bye bayita struggle. Kyagulanyi yansangamu nga ndi mu struggle. Nja kubeera mu struggle paka lwe naafuna kyemanyi nti kyekigenda okuyamba bannayuganda. Era nammwe njagala bagamba muleme kubeera bati.
si nnono yaffe. Njagala okwebaza Mukama olunaku olwaleero omukulu gwe bayitawo Nalabo Masaasi Mpuuga Nsamba, omutendeke obulungi, asazeewo okukkiriza otukulembera mu kintu kino ffenna we tugenda okwekuŋŋaanyiza kye bayita Democratic Alliance. Kifuuke ennyumba buli muntu yenna waasobola okukola ki? Waasobola okuyingira. Njagala kumaliriza bwe nti abakimanya kabonera we muli wano muyimuke. Buli wakimanya kabonera muyimuke. Basebo ne banyabo mwe bannakampala bannawakiso abambuuza n'akomawo ntya mu palamenti, abo be bampa obululu era be baabuupa. Abo be mulaba be baabuupa, ate bajja kubuupa, bajja bunyongera, be babutuwa. Muleme kulowooza nti ku mikutu gyammwe we mutuvumira buli kivumo nti obululu we tubujja. Abo bategeera. E Masaka tewabeerayo musiru. Abo bategeera bye bakola babimanyi. Muleme kulowooza mwe mujja kujja muzine buzinyi mazina muleekaane mutuvume mututiise tubawe akalulu. Eyo nonno tetugenda kukkiriza myeramannyo. Lwaki mwagala nsingeko era kumutegedde? Tuza kulya nti era totegedde.